kati ngira bwenti ngera vireja nzijeyo sente so zigwa kati bwezagwa abagezi baaliwo nga bazirinnyako nangamba ekkumi lyange ligenze lityo kijja kitya olwo sigaze 5 olwo 5 gye nsigaza ne ngamba kanzikirize libuze mbangira bwenti nzijeyo ezaamu n'5 nazo neziga nedda ngenda okulaba wano omuyaya alonda era bwe namukyukira mu bwenti ne mubaka leeta zange so yaziweereza dda munne kati nalanga aziweereza munne ne ngamba kati ate nte ono ngende kwoli nyweza ono gw'olina ne ngamba kati kanyweza ono ko ye siina sente nfuuza bwe namubaka essaati ayagala ogindekera ne ngamba kati nno wano sikiruzi tamanyi nti azanyira ku musezi azanyira ku mpewo ziri super yokira batugamba akasukali alina taba muti ne ngamba kati wano ekikonde simusobola ekigo simusobola kamubaka omukono bwe yali agala okudduka musimba amannyo ku mukono guno era ng'omuze walya ku olwo akasukali alina jjukira nti kenabuddeyo ati sebo teti kudagamba tolyanga ku mukolo walya kyekyali kintaasa budde kituufu tetugambe nti kyali kyekitu nga mubaka olwamusimba mannyo ojja leeteeza nkoye sizirina nga nyweza paka lwe geesinkana omanye okusimba amannyo ne geesinkana yes Italstv tukomyewo n'emboozi yaffe emboozi twamanya tugiwa title mwagiraba omusezi eyagaana okulya abantu era ng'ayigibwa famire ye ayigganyizibwa famire ye omusezi mwamulabye mu bitundu byaffe ebiwedde era yoono wano kati temuyinza okwebuuza nti essanja liriwa ng'atali bwerera ayambadde engeri yagaana okulya abantu omusezi yayambala n'asalawo abeere ng'ayambadde era alabika misana tomulaba kiro ensonga kino esho zaffe zijja misana twongera okutegeeza nti puroguramu yaffe eno ekutuusibwako Fusion Eco Resort Hotel wano e Munyonyo era tukutegeeza nti n'essaawa zino tuli wano bali mu kuyoyoota ekifo okwongera okiteeka okukijja ku mutindo gw'ekibaddeko okukiza ku mutindo omulala tukutegeeza nti balina cottages oba oyagadde okusulako ebweru olwaleero oba enkya oba ova bweru wa ggwanga oyagala okuba nga osigala nga oyagala osigala mu bulamu obulungi oyagala okuwummulako toyagala kubeera mu congestion abantu bakuwoganira ewaka osanze abantu bawogana nogamba bakangende nfonna ekifo kyempumulizaamu kubanga okuva ebweru nojja e Uganda alina otandikira mu mbeera y'emu ya stress jangu wano ku Fusion Eco Resort Hotel and Auto Spa Munyonyo abasinga gye mmanyi ng'era Auto Spa tulina cottages ezakuva ku bbeeyi yonna okuva ku mitwalo 15 okutuuka ne ku $, eziwera ddala nga 3 kitegeeza nti gwe gy'okoma okugenda waggulu ye comfort gy'obeeramu tubeerawo n'ebisanyusa ebyenjawulo tubeerawo ne music live band emmere yonna gy'oyagala African dishes weziri n'ebintu byonna by'omanyi mabba gamba nti obeera wano obanga ali London lwakuba ate ebisale bya wano bya layisi London y'omu Africa obanga ali London by the nature olina okumanya nti Africa yesinga wonna kyekyamazima kati Africa yonna obeera no ku Fusion Eco Resort oba ogisazeeko buli kyoyagala okumanya mu firi katutasobola n'okulambuza yonna bino byolaba kino si kikano kabiri okalaba kali ku oyinza okugamba oli mu Malamagambo forest so nga toli ku Auto Spa bw'ojja no ku Fusion Eco Resort byonna biba biggwa katuyongera n'emboozi yaffe baganda bange mbalamusizza erinnya Dennypound Matovu omusezi tokyongera anti kati omusezi y'oli aba yakkiriza okulya anti gwe tolya kati nze omu ku bantu abava mu basezi tokyali musezi olwo ate siri musezi kyogamba n'ekitambo tekikulinnya n'otufuukira tabu tekisobola kunninnya kubanga tebakinsalanga tekiva mu bbanga bayinza kikusala wifi bayinza kikusalira ku wifi wireless awo eddogo terinatuukawo ku mutimbagano n'otuuka ntugera okuba musajja atabuse ayinza okukola show tunyumiza emboozi nga tuli ku show ate batugamba olina muyimbi naliko waliko n'okivaamu n'esooka n'enkiwummuza ennyimba zikyaliyo kitegeeza okyali muyimbi era tugenda kukola show nga yabaaliko abasezi omusajja agikulembedde so Dennypound twakoma nga oyingira ekibuga otunze eggaali kati ntunda eggaali mukama yannyamba wonna bwe nabalansi nga nali mitwalo 15 ne waliwo firimu eyajjira nzija e Kampala ntuuka awo paaka we yali ya baasi oba wali ekizimbe kibayita Nabukeera bwe mba seerabidde basi we nteekawo nnyingira endala ng'ate olwo nina genda Kiboga abamanyi ekiboga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo ove Masaka nina genda Kiboga
ate olina kutuuka Kampala nzire ekiboga kati nga mukuva Buddu tewali olikuba likutuusa ku kiboga teriri yeero olina kusooka kujja Kampala otherwise ng'osazeeko Mubende n'ogenda n'osalako eyo Mubende n'okwata eyo Panya naye kati nze jjukira Fala Vireja alina okukwata main bagamba oyita ku main kwennyini naye bwe natuuka mu paaka awo nali mugezi baŋŋamba nti Kampala babbi zaali ennaku z'omwezi nga 15 January 2010 emitwalo gyange 10 nagiteeka wano ngera bwe mukola mu kyalo 5 wano nga baŋŋamba Kampala basala ensawo tebajja kunsala nsawo mu sokisi kati musajja wattu kitawe nkuta manzi gye yonsasule owa baasi entwala wa ekiboga gwali mutwalo gumu bwe nagira bwe nti sokisi omanyize nyumirwa nnyo okulagako kati ngira bwe nti ngera Vireja nzigeyo sente so zigwa kati bwe zaagwa abagezi baaliwo nga bazirinnyako nangamba ekkumi lyange ligenze lityo kijja kitya olwo sigaze 5 olwo 5 gye nsigaza ne ŋŋamba kanzikirize libuze mbangira bwe nti nzigeyo ezaamu n'5 nedda ngenda okulaba wano omuyaaya alonda era bwe namukyukiramu bwe nti nemubaka leeta zange so yaziweereza dda munne kati nalaba nga aziweereza munne ne ŋŋamba kati ate nte ono ŋŋende kwoli nyweza ono gw'olina ne ŋŋamba kati kanyweza ono ko ye siina sente nfuuza bwe namubaka essaati ayagala ogindekera ne ŋŋamba kati nno wano sikiruzi tamanyi nti azanyira ku musezi azanyira ku mpewo ziri supa yukira batugamba akasukali alina taba muti ne ŋŋamba kati wano ekikonde simusobola ekigo simusobola kamubaka omukono ensawo eri yogisawo giwaddeyo mu baaga yange eri wano kubana bakubali siiti eyo teriiko buzibu bwe yali agala okudduka musimba amannyo ku mukono guno era walya ku olwo akasukali alina jjukira nti kenabuddeyo ati sewo tetikudawo gamba tolyanga ku mukolo walya kyekyali kintaasa budde kituufu tetugambe tekyali nga mubaka olwamusimba mannyo ojja leeta ezankoye sizirina nga nyweza paka lwe gesisinkana omanye okusimba amannyo ne gesisinkana of course kid wali ogirina mu mwoyo wali ogirina jjukira ndimu omuntu oli ow'omunda gw'otalaba nze gwe mmanyi wali oluma oba oli omusajja yali aluma jajja kato kati bano nga baŋŋamba omusajja talina sente zo tumufuuze konze simuta zirina zigabye endaba mba mulemeddeko abaawutoda baaliwo mu budde obayingirawo naawe nga bomanyi Vireja tabula abantu bali mugamba kibalemu amalo biki kimalemu amalo olwo banyongera ate busungu mutoda ejje yingira obuzibu kimute ndaba omusajja nga kuliko wano omutoda ali ne banne babiri basatu awo kwe kumutanga ndi sure nti security ekoze eki eyingiddewo banalinga ngamba kimu poliisi ye munteesa oba butoda nga mutanga bambuuza musajja bitandise bitya ngamba nnyonnyola kati oli ndoza baali bamumanyi nga babuuza naye musajja omwana ono nga bw'omulaba ku bantu bonna abali mu paaka wano alabye kuwayirizaawo ggwe nze nga mmanyi nange bantwala ku poliisi omusajja wa butoda n'akwata mu nsawo n'ambuuza zibadde meka nti 10 n'azimbalira n'agamba mukulu twakukoowakowadde ne bamukwata sijja kulima naddamu okumanya gye baamutwala nze ekikulu 10 lyange baalikola ki naye baamutwalira ku jjeeke nga n'empi afuna nga n'emigero afuna kitegeeza empi ne zivuga empi bwe zaavuga nze nagamba waayi kasita nfunye akange neotema beeyongereyo nga nsasula mutwalo gwange ababaasi nga ngenda wa Kiboga kati nyingira Kiboga nga tonayingira Kiboga tuli wano mu paaka mwewa paaka mu paaka awo kati okuva wali kasooka ddeko mabega ali ng'olinnya baasi ojja nve waffe ove wammwe akati ekiki ekyali mu baasi abantu tebalaba omuntu ali mbuba wenjawulo gwe abatuddemu nga lusezi teruvaayo wali eri era abantu baali tebasobola kulaba muntu wanjawulo lwa nsonga nabo abamu kubo bababeeyo ababamu nga abasaabaze kati basi we betandikidde kasensero kunoonya basaabaze kati egenda twalaba Ekiboga ojja n'abasezi banno so mba muli mweraba era agamba naye kati eno tulekedde awo okulya naye bambi bonna tebalya mulimu abalya n'abatalya anti era naawe tolya naye era naawe mukola kimu omanyi omuntu ayinza okulooza nti kati nabulemu yonna nedda mulimu abalya n'abatakola ki atalya gw'otasanze ng'ali omwawulira ku ki gw'otasanze ng'alya waba tomusanze tosobola mutegeera lwa nsonga ekitambo basobola n'okukimwambula ng'alina gy'alaga
ne bakimujjamu tugeze ennyingira Kampala kukola abazadde basobola okugamba nti ekitambo tusooke tukikwate agenda akole oba ogenda mu bufumbo tusooke tukikweke ogamba bodda okyalako ewaka n'okyambala akawungeezi ng'emirimu otandika n'olya kati teri asobola kwawula munne lwa nsonga tewali kijja kuvaayo direct kulaga nti ono ali ono takola ki okuggyako nga kimulinyidde mu baasi kati wali mukuluma ali oli omusajja kiki kye wawulira mbeera gye wawulira ng'omuluma ali werwanako budde obwo nalimu ekintu kimu sisobola mukuba panki mukulu nze ndi muto kuba nali nakaweza 18 mu budde obwo sisobola muyoola haiti nga bumanyi ebivuka by'e Kampala kanyama neŋŋamba kati mazima ddala ŋŋenda kukola kye kiyinza okuntaasa kwe kumuteekako olubale nga talina bwanzirukako saakikola nti kamulume ndi era nkulaga awo wenyini nagula ndooza eccupa z'amazzi mu budde obwo yali ya 10 ennene nagula eccupa ezaawera 2 okwoza mukama weezemu luli olusezisezi butereevu naye nga nakikola lwakuba nti nedifendinga kituufu ate era okozesa ky'olinawo era kino nkigamba nnyo abantu nti tonyoomanga muntu gw'olaba nga munafu omuntu omunafu nga gw'olina amaanyi asalawo bubi lwansonga akimanya sigenda mukuba panki sigenda muyoola kati bweriba ejjinja alikwata n'alikubutika ate lyejjinja teririiko nti liva wa munafu era bwe likuba kyerikoze kyonna ekyekango tekimanyi muzira era nze omuntu omunafu mutya nnyo okusinga gwe nenkala naye kati wali omaze okulwana naye otambudde kiki ekyaliwo awo mpaaka kuba tewali bo bannamawulire ne bakwata ebiseera byokale kamera zetu zaali tezinawo kubeera za nyingi nnyo neera mpaka oli okulya amawulire waliwo tewabulawo okuleeta bannamawulire kuyita bannamawulire nti waliwo omusajja akoze wano ekyamazima action yali yakaseera katini nnyo kuba mu budde obutoda tiyabeeranga wala na paaka yo bagigambanga nti owaayi wano waliwo ekibadde jjukira nti buli ababeera security wabeerawo ba informa bannanga baani yalabako ebiseera kati ate jjukira obuzibu bwe bwali nti smartphone tezaaliwo nga kati kuba 210 wala tekisobokerako ddala kuba bwe ziba zaaliwo yali mwana wa mugagga ate bw'otajasanga mu paaka ebiseera byali blackberry ndooza yalina smartphone ennungi ebiseera ebyo kati ate nga mwana wa mugagga omusange mu baasi ng'alinnya bamutwalira mu mmotoka ye kati kyekyayamba nti kyannyamba obutankwata kuki kati mukufuluma ano oba mukulinnya paaka wano abantu tebeewuunya nnyo akavuyo akali awalina beewuunya kuba nali muvumu nnyo era bwe namala ofuna ezange n'olinnya baasi endala nabalaga nti sirina budde bwabwe kansasule n'olinnya endala kati wano mu baasi endala ng'ogenda temwalimu biboozi awo gundi nga werwanyeeku ng'oli musajja muvumu nnyo era yali mboozi okuva e Kampala paka we naviira mu baasi eyo nsuubira yalina ya baby coach gye nali ninnya baby coach ekyaliyo ekyaliyo koyima loodi okwo kweri lwakuba ndowooza ntono kati olinnya baasi mugenda tugenda emboozi yaliko paka kibuga we naviiramu kati neŋŋamba awo nno kinyongedde okuyiga ne bwe mbanze nga waliwo annumbye nga ndaba munafu mwa respect olaba nange nsobodde okwerwanako manyi nze buli waliko nti wali okimanyi nti mu mbeera yonna waliwo akudifendinga nye kyanyongera okuyiga era nze omuntu simunyooma mu ango ye ate nyooma nnyo ono bwe twenkana amaanyi kubamba mmanyi ajja kunneegezaamu twesabula ebikonde ku bikonde ansinga empanike obuzibu naye ng'aliko waswa kagweliko katonga yaliko waswa tewaswa kwange ejabira omukulu yabeera w'amaanyiko awo osangira tewali w'amaanyi bagalabira ku buvumu nti n'ekato asobola okuba omuvumu okusinga waswa ate kati tokimanyi nti Buganda ne Bunyoro baali balongo kato newaswa kato teyasinga waswa kato ye Buganda wano kati buba buvumu muntu omuntu alina obuvumu yawangula kati tuuka ekibuga atuukira wa sisita wange gwe sijja kwagala kwatula manyi sisita wange bwe twayunka kulimu naye abamumanyi nga tupangisawo kalumu kaali kanusu 10,000 buli mwezi kibagamba ntegera kuba naye waffe njikira naddako ewaffe mu kyalo nensanga kyali wange twakula naye bali batusinga obukulu nangamba gwe bamanja sente z'ennyumba emyezi 4 nemubuuza sente mmeka nti buli mwezi nsasula 13,000 gwe gumu 2 nga gwe gumu kalungi bamubambire neŋŋamba wangi nti nembalamu ezindesezi n'okunzizayo Kampala nga kubeera gumu era gwalinga gumu 2 nange naye ng'ogumu 2 ogwo gufuna ekitegeera
kati munnange ntuuka mu kaalumu ka 12 buli mwezi kali katono ngeri gye nali namanyira mu kyalo nti osula mu gulumu nga gunene gukoma eri ne ŋŋamba nno nnumbye obulamu obupya sisita wange yaŋŋamba ekintu kimu kati tandika olugendo olupya olw'obulamu obusezi obulese eri obusezi mbulese eri n'obulogo mbulese eri naye yabulekayo teyajja nabo sisita wange talina ttabbo mu nsi ensi agira wabulabe kati ateeka mu galagi we yanteeka wa muko wange yali akulamu eyo galagi ya mmotoka so kiri kyajja kingoberera tisobola kulekayo gwe oba okiganyi n'ekyo kijja waawo kikubeeramu mbeera mu galagi nga sasudde wadde 11 muko wange ataddewo yali mugolozi ng'agolola mmotoka nga nze aŋŋambye bwemba nina omulimu nga nkuyigiriza bwemba sirina nga oyiga ababakanika ama nali muganzi nnyo nga nina empisa kyekisookerwako tekisoboka kutabaawo nga olina akugoberera kubanga natunuliranga bannange bwe tulimu ffenna bwe tuyiga nga basasula 40, 50, 60 kyokka nga nze saasasula wadde 11 kitya kati nze nga ne bw'oba onjoga bujoozi nga tolina bw'oli munnange ŋŋonda mmanye ennaku kitegeera amma nga banjagala kati banjagala ate obuzibu nabusanga mu bayizi ne banteekako embeera ne ŋŋamba embeera eno kiki ate nga mbeera ki mwena muyiga ati ndi muganzi nze ne bwenzija nengo wansi nti jjako omupiira ogwo nti oba jjako njagala kujyayo giya bokisi eyo gisumulule nti oba njagala kujyayo diifu bwe maliriza sikusaba wadde ekikumi tiwasaasasula mu galagi kitegeera gwe osaawo n'ogamba mukama wange ogwamanyi nkuweeyo mmeka nti taata gwamanyi kubanga nze kyalingamu nti njiga buli kyenkola njiga wenkoze ensobi agenda kumpabula bali olwokuba basasula fees bajja gamba ffe twasasula olina okutuyigiriza kikkakatako kati nali wampisa nnyo niye empisa mba nkutteyo ŋŋanjiza zaali ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omusanvu bino byenjogera history ab'ekibuga babimanyi mu mwezi gumu ze wiikisi 3 ezaalimu nga abayimbi 3 bonna bali kiboga mu tawuni wabula mu nnaku ez'enjawulo nga tunagenda mu bayimbi kati wano zze manyi njagala natuveyo nga tutegedde bulungi ebyaliwo tubitegedde kati ozze otandise okusula ewa mukoddomiwo bampangisiriza akalungu bakupangisiza akalungu kati otandise ogenze mu galagi okola ne mukoddomiwo kati wano ekiro oba mu mbeera yonna oba kiro bamisana tewabeerangawo mu mbeera yonna yonna eri ejje kubeera emabega nti oba ofunyeyo oba jjajjawo naze ayogedde naawe oba ofunye ekirooto oba ki ku mbeera eriwa waka kati awo kyo kyombuuza kyekino kyembadde nzijako ekyabayimbi embeera eyo yajjanga naye ng'abantu be nalinga nsinga okuloota baalinga 3 nga tebasukka 3 nga bwe siroota ssenga wange nja kuloota kitange anzaala gwe walekayo anzaala mu maama wange nga bwe siroota kitange ndoota kitange omuto ngamba mbeera kyeno kati kikute olunaku lumu nalimba oloboloota bisibyo byajjanga mu kirooto era nga ndoota bangoba ndoota bankwatidde amajambiya ndoota banyimbulidde ente nga zezingoba ndoota bakulembedde mu poliisi ng'engoba kati ebyo ababitegeera mubitegeera kati ebyo wabirootanga tewabeerawo mbeera yonna giwafuuka mbeera yajjangawo abagamba yakanga nga abawaka ababalinga bakulinaanyaawo kati ekyenjawulo kye nalina nti nze ne mu kirooto nalinga mpakanyizaamu nga ne bwe mba mu kirooto neekanga kata ayingiddemu anti oyinza okuba oli mu kirooto naye ng'ogumuka n'okuba ebikonde n'owalampa ebisenge ekyo saakituukako kati wanudde mba nva muyimbi omu yali Kyagulanyi ng'ali kiboga ku kisaawe nagaana okugenda mu kkuulu ne ŋŋaana okugenda mu kamiiri ne ŋŋamba kaŋŋende mu Bebe kkuulu anti wabeerawo ne basame kkuulu kati bagamba kkuulu oba obagazi kkuulu anti mbadde sagadde muwagudde kati ne ŋŋamba kaŋŋende mu Kyagulanyi kati zaali ssaawa 10 ogw'okumakya nvaayo waliwo abantu nga 2 twali mu kkubo nga ntuuse ku ssaza bayitawo kibuga ku ssaza waliwo awo ekyererezi oba nakati kikyaliwo simanyi 2 baali distance bajja nze ntambula balaba bulungi naye nga bantu tubadde nabo eri ndowooza nenda okulaba mu maaso waliyo omusajja omuwanvu atakoma ne ŋŋamba nga ndaba muntu muwanvu ne bwotwala amaaso takoma ne ŋŋamba kikino ekiriwo kankyuke mubega ndabe nga nziruka ŋŋenda okulaba naye mabega bino nno abantu bayinza obiyita firimu naye bino omuntu ayinza okugamba nti kirabika basitudde ekikomando kya Jack Chan ne bakireeta e Uganda naye bino byenjogera gyebiri ngenda okukyuka emabega naye waliyo omusajja omuki olwo bali b'osoose okulengera
bali bensoose mbalengera distance jjukira budde na kiro maaso gaabwe bano bandi kumpi ngezaako kwagala okudduka we nakoma okutegeera ngenda okwagala okukuba enduulu omumwa gukkakkana ngenda okwagala okudduka nga mpulira amagulu galinga agasanyaladde neŋŋamba oba ndoota nalina akasimu kange sirikeerabira kaali ka aiteero wagula essimu ngoze eno nalina kakabiriti nga nva eri mukyalo naye nakatunda olw'embeera nkuŋŋaanya akasente nkole ki obeerewo nzije ewa sisita wange kati mmaze otutuuka ewa sisita ate wakatunda okyali mu kyalo mpanze ate nguze kaayiteero tekategeera wali privilege wali wa mukoddomiwo garaji yabwerere tewasasudde ewa mukoddomi si ye nali nti direct wabula garaji ya mukoddomiwo nga sisasudde naye nga nepangisiza akayumba kange mbeera nga mmane bwe kuba kulya ekyemisana nga ngende wa sister nendiya kyati kyengaera wa mukoddomiwo ngera bwe bangize ne bampayo akasente sister nanga kati nakukatereke konza ababa nange nkumenya nange kannebereremu obusepiki mbuguzaawo nefumbira olumu togenze kuwasa olwo nze ekitali kibi tekyali kibi kuba emyaka gyali gyesalirawo naye nali njagala nnyo obulamu obuseetinga amaawo ntambuza obulamu awo kati bampambye naye tuba tutuuse mu kisaalo era sisita wange yaddamu okundaba yakaaba n'amaziga okukabira ddala ebya siriyasi naddamu okutegeera nga ndi mu kisaalo bantwala ngenda okulaba nga nninga naaloota ngenda okulaba waliwo abantu be basaze dda baŋŋamba weebakaawo naye nga abaŋŋamba ndaba abantu bameka babiri bawamba fesi ziraba ngenda okulaba ngenda okwebaka kato kyava nsongera mu bantu nti lwana nabo saamanya mangi gye nagajja nadduka natuka wa sisita wange essaawa nnya ez'okumakya kati nga tonavaawo ennyama eno baali bakuleesa olye oba naye bakusala twali kunsala gologolo ogenze kuliibwa butereevu naye mu kudduka mu kisaalu ebisaalu byansala nga nnina embale ng'essaati yonna yonna yayuliseyulise teebereza omusezi eyaliiriddwa ti omusezi baamulidde naye mu kifaananyi ky'abantu abo bwe nali nwanagaana nabo wano nga nsimbula 10 kyanzijira nga ky'abantu ameka 2 besijja kwagala kwatulira wano era omu kuba okuva olwo andaba bulabi ne bwenva mu mbeera atambula n'anviira kikyamutuukako amazima agamanyi kuba nagamwatulira nzwabadde ondya omulala kuba kitange ye sisobola kutya mwatula kitawe yennyini kitange yanzaala era bwe mba mukyamu abalongo basala amazima nze kuba njogera byenzijukira so kitaawo yali azze kuwolera kufuula omukyomo kyesaamanya kuba nze we bantuusiza kuba kati oba walaba ennyama wali nga waliwo mirambo nga nange bagenda kunsala neŋŋamba wano kanneeyibeereremu nenziruka olwasimbula bwe naye ngenda otutuka wa sisita wange esaati yonna yayuliseyulise nga tonnatuuka wa sisitawo wano osimbudde wano kati agambye dduka kati bano bakugoba tebakugoba basigalawo olwanye nabo bangoba kuba nasooka kulwanagana nabo ng'olwomulwanyisa kibikonde kuba bali balina amajambiya nze kusukuma kukola ki tebakutema amajambiya ekyamazima nafuna omukisa tewali yantema naye ze nkwagulo lwakuba saali na smartphone mbudo kuba n'akasimu gye nakasuba tewakamanya wakabalekera tebagana okukakuba kuba jjali be bakakwata oba nakasuula mu lusaalu kuba nayitanga mu lusaalu nga nziruka oba saayagala kumanya kutaasa bulamu natuuka ewa sisita wange nga n'empale yonna yonna yayuliseyulise nga obaleka mu distance ki nawaleka mu kisaalu nga basigaddeyo nenziruka paka wa sisita wange yakaaba n'agakaaba nagaana netufaayo bibaawo ati wano mu kugoba otaatawo omulabye n'omulala gwe yali naye gw'otayagala kwogera baayogeranga bigambo kyawo mulwanagana era nga bwomanyi temaakola ki nga bo ye fayiti gye balimu era namusikirana ku ddoboozi kati wano bwe mba naatera obba wangula nziruke ne bajja bayimpawa olwo n'obategeera bulungi nendyoka mbasika bulungi nnyo ekifaananyi n'enziruka so okuyimpawo okwo kwajja nti olwokuba aliwo basinziza amaanyi wano mu kulwana tulwanye mbakuba bamala bayimpawa bagezaako okunfiitinga mujjukira omuntu omuwanvu omumpi kyangu kyamukuba bwe nadduka ne mbasinga amaanyi naye nga mbategedde era ne mbigamba ne maama naŋŋamba naye mwana wange yo si firimu ne mugaba firimu kinga olabako n'enkwagulo
Ye naye bwe yantunulako n'agamba maama oba sister maama naye yamala n'andabako. Kati sooka tuwakwano nga otuuse waka. Kati mu lusaalu wavaamu otya? Mu lusaalu sijja kulima misinde gye gyannenyini. Oba olusaalu ssebo ndumanyi. Luba lukka lutoka ffe kye tuyita okutoka lukka naye nze nalwananga kimu kukola ki. Kati bwano ng'oyita mu lusaalu wano tewasangayo balala baali bateezeeyo okukwata. Saasangayo muntu okuggyako wali we twatuukira we nasanga emirambo. Kati nekyakibuzo nandibadde nkubuuza mu kudduka wano oba mu lutalo olwo olwo wali olwanira mu mwoyo oba wali olwanira mu mubiri? Mayi oyinza okubeera ng'olyawo kati nga tudde wano nga njogera bina bina biba bigenda mu maaso naye nga ndi mu mwoyo munda. Kati nebintuukako oluvannyuma bya bino binkalabudde biki nga sibiwula naye mbitegera oluvannyuma nga maze kukomawo onendyoka ndaba nti obwedda nina n'enkwagulo. Kati ekyamazima nze mu kulwana kwange nali nnwana nga ndaba kata nnwanirako era nga nnwana ndaba ntegeera naye nga simanyi nti nina eki enkwagulo. Era bwe mmala bwenti okutuuka wa sisita wange nga mugamba niyo basimu yange yo ngisuddewo olwo ziri ssaawa nga nnya za kumakya. Naŋŋamba naye era baguba ofa okwetunulako nga nze namusaayi. Era sisita wange n'afumba amazzi n'annyiga naye akanyini akimanyi bamuyita Namaganda Madi. Kati olwo omugamba otya omunyumiza ekibaddewo? Munyumiza ekibaddewo akaaba bambi ekisaakye kiri amaziga gali kumpi wa kisa nnyo ng'akaaba ng'agamba tewali kyakkola nga nnyiga mu kunnyiga nga mpona bulungi. Kati jjukira ebyo byagwa 7 nga 10. Mu kuwona process y'okuwona wano tewaliwo okukomawo birijjira emyoyo gye gyagikugoba okudda okugezaako okwongera otuukiza ebigendera byagyo okulinnya kati nkujjira wenzije engalo eno ogiraba g'oba bwe mba nali nziba bwe baalitemye eno zino tezaalikwatiddwako jambi g'olaba yenkanankana n'eno naye bayinza okuba nti mu ngeri gyesingako obuwanvu zino bwe baatema ziyite baazikwasa. Kati anti kiriwo ekyo era wano akatundu kano kaaligendedde mu kutula nga tezibalansinga kitegeeza buno obutundu bwalikoze ekyo bwaligendeddeko mu kutema. Kati waba wayise weeks nga 2 engalo etandiikiriza mpola ngamba baŋŋamba eyo ntunuka naye genda mu tooyi empya tooyi gy'otagendangamu ngambikola bw'oba tugamba otunuzeyo olugalo bwe byagaanako bo nedda funa petroli oginyike mu petroli ng'ali fresh siwa mu motoka omusenyi wali ku pampu ngambikola bigaana. Engalo mu nnaku 3 yali ezimbye nga zino zitandise ogibuliramu. Olwo tuyingidde ogw'omunaana jjukira biri byaliwo nga 10 ogw'omusanvu. Genda okulaba wagenda okuyita wiiki nga buno tebukyalabikako. Kino yakirabako ye sisita wange ne maama wange anzaala ku bantu ssaawa zino benkyalabako ne muko wange. Ningamba sisita wange kyekigenda mu maaso nangamba omanyi tetubyogera tusirike tufe kifiiriza. Awe mbadde ngenda okubuuliza muko eyawasa omukyala tamanyi gy'ava nga ne bwe wasa owuwo kale katoleka omanyi gy'ova ne mu kumukwana ali tewamanya gye yali ava. Abaali abali mirembe bulungi nnyo bali famire yabwe etambula omukajja omuntu ajja katugambe bamugamba omukoddomiwo nti akutereddewo embeera yena nabataddewo embeera gy'olimu from nowhere muko ebizibu bimutandika ebitabaddeewo uyo bamugoba ubundi baagala mulya ubundi azimba engalo kati muko biseera bye yafuna ki teyakyankala naye teyalabanga embeera. Kati ye muko ebisinga obungi yali tabitegeera nnyo ne kati ssaawa zino wenjogerera yamala n'abitegeera. Kati wali eriwo ozze oyina enkwagulo badde olwana negiri emyoyo olwanyeyo ozo oyina enkwagulo mbiri gonna bagukwagudde. Akati wano mukowa ye wamugamba ki kwe yabuuza era ekyamazima kiri nti nze teyambuuza kati kye simanyi oba ye mukazi we babinyumyako awo sinza yali tafaayo nnyo muko yali afaayo naye ngamba kubiri personal musajja musirise nnyo ebintu byalinga abikwata mpola naye gwe omusajja yavudde waka n'akomawo nga inajjudde enkwagulo ekyo ekyamazima obeera naye wali mu garaji yakuyigiriza nga tabuze yeereyo muko mubbi kati ye muko kye yali alina kyali ekintu kimu yali muntu asaaga naye nga bw'alaba kyayina okukubuuza ng'ayinza obutakikubuuza n'akibuuza omulala nga ne bw'abanga gwe gwalabyemu obuzibu ayinza okubuuza abakwetoolodde. Kati nvuddeyo sisita wange nwanyeeko ate kati olwo engalo etandise engalo bwetuuka wiiki nga buno bonna tebukyalabye. Biri ebisago tukivuddeko biri byo bivuddewo byawonye. Baŋŋamba nno gwe va malala omanye eno ekibuga si wangu tebanga bakkuba ettalo
konze era nga ani alina obudde bwange ninga banjagaza kintu nze ensi yaleeta atayina kyenina nti kino kyabugagga nti kyekinwanya naye ate watugambyeko emabega nti mu garaji wali eri kale baali bataddewo embeera abaana naye baateekawo embeera boosi n'abateekako naye embeera nannyini garaji olwongeza okulaga nti olutwe lwalinga olungoberera era nabo ne bamanya nti munnaffe tumulabe bulabi amma nga nze ntandika kujjanjaba ngalo yange nga naye bw'okiteeka bwoti mu bbaafu ejjudde amazzi mu ddakiika nga 3 nga mpulira gookyezza kyokka nga bagakwatamu gannyogoga naye nga nze mpulira gakoze ekyo ekyo kyali ku mutwe just nti obulumi wali olina bungi ng'obulumi sikyabuulira wano nga mbuulira wano ku mutima butereevu togenze kwabika kati ne ŋŋamba nedda tuba tukutte weeks 2 nga sikyebakako ekiro ng'emisana mbeera okke nina obulumi obwa bulijjo naye ng'ate ekiro teri kwebaka miranga gyokka zaali weeks 3 ne ŋŋamba naye engalo kyeno gye baŋŋamba mbu tennayengera tugenda mu ddwaliro mbu tennayengera tugirinde eyengere nga nze mpulira nfa obulumi ne ŋŋenda ne ngula akagirita kaali ka nnusu aga bwali bugirita 2.5 kati olwo lindako nga tonagula girita mu bulumi obwo bwonna bwonna biki ebirala byakujjiranga mu buseekwa kati olwo tetukitegere nti walwana na giri emyoyo ng'ojja kati waliwo ensi gy'olwanagaanayo kati mu bulwadde bw'engalo wano tewaliwo birala kato yali agamba kitwagala tumanyaawo emyoyo gino emyala gy'abataatawo baani awo tupoozinzeemu tuli ku ngalo ndaba bulumi bunzita sirina nakyendaba wabula nze nfa bulumi ne kato tajja sisita wange ŋŋamba tetutegeeza ba mukyalo kumanya maama ŋŋamba togezaako n'otegeeza wa mukyalo ne ŋŋamba kale nwana neekuba ejjirita wano kuba yali wano ngisimbula ejjirita eyali asuubira amasira kuba yali ezimba ennyunga yonna ekubye yero neno yonna musaayi gwe gwateeruuka okumanya nali musajja muzibu mu mutima nagamba omusaayi guno amasira gano nina okugalembeka ndabe kipimo kikyengenda okukolaki najjamu ebikopo ebi bya musaayi olwo nti kati oguva mubiri gwonna teguvaawo butereevu nenga kati wano sigenda kufa oba bwali busiro oba bwali bugezi naye kyemmanyi kyamaliza kindaze nti bugezi amagezi ganzigira nti funa kiwankulata funa ebikoola by'ennyaanya sibirawo togenze mu ddwaliro olwo sigenze mu ddwaliro olwo ntya n'okugenda wa sisita wange ajja kumbuuza lwaki ogisaze ate genda tandika maziga kuba yagagi gaalinga kumpi konze kati kankwate kiwankulata n'ebikoola by'ennyaanya buno obunyaanya obutini ffe tubuyita bunyiina kati olwo bali mu kusala omusaayi wali eri olwo bali abaagala okulya olwo tebalabe ku musaayi tebagamba ennyama yiino kati bantunye guno omusaayi kati awo sijja kulimba manyi saagala kulimba njagala nnyo facts njagala kumanya bumanya oba nabo baali tebamanyi nti oba ndi mulwadde oba siri muki kati nga nsibirako kiwankulata nga nsooka nnyiga ng'agendako nga nnyiga ng'agendako paka omusaayi bwe gwa stopping okolaki okujja nindaba nga gukendedde nenisibirako kiwankulata ngende wa sisita wange nti ate kiki konza nti byebino ebiriwo naŋŋamba katonda omwana gwe ng'oyina omutima ne mugala jangu tugendeko ewaka olabe yasangawo ebikopo ebyo eby'omusaayi naŋŋamba kati aba bakubaamu olusezisezi wali yali naŋŋamba omwana gwe ng'oyina lo oli muganda wange oba toli muganda wange konze yenze naŋŋamba oliko ekikyamu kati yagala kufiira bwere ne mugamba nedda obulumi gwe olowooza bubadde tebunzita kati mpulira bukkakkanyimu olwokuba nti omusaayi guli gwali kati engalo nenjijjanjaba ntandikaawo jijjanjaba ne sisita wange bwanguliddeyo amakerenda bwakoze eki bwe tuleeta bidagala ebiganda kuba n'ekibuga naye sibe batono bakyaliibe nga bamuwa amagezi nedda muteekeko kano kati waba wakayita ennaku 3 okuva lwe nagisala naye bakanfuna ekirooto nti nno munnange omanyi olwo mu garaji okyasobola okukola mu garaji olwo mpummudde funa ekirooto jjajjange katonga ajja mwana wange webale kulaga buvumu naye tonnaba otandika butandisi konze ndinyumizeeko sisita wange yaŋŋamba naye tonnaba otandika butandisi naye ku nkomerero ndi naawe konze ngende mbinyumize mmadde mazima ddala natyo bimugamba olwaddako n'addamu obubaka bwe bumu olwaddako era olwokusatu yaddamu era obubaka bwe bumu nengenda nembigambako sisita wange tugenda sooka tusoping tumuliremu awo jjukira eno programu ya omusezi yagaana okulya abantu tuli wano ku Autospa Fusion Eco Resort njagala ojjukira era nga tuli ku Italstv olugero luno lukyengerayo mu maaso
tugenda kukomawo katuwumulemu katono.